Mbaaniriza era mbaagala nnyo mwebale kutuwagira. Omukutu tuli ku Tamale Mirundi official ku YouTube, tuli ku Joseph Tamale Mirundi ku Facebook, tuli ku Tamale Mirundi official ku Instagram, saako ne Twitter handle yaffe eri @Joseph Mirundi. Zezo kwe tuli. Mwebale kutuwagira era nate nkomyewo mu kitundu kyaffe ekyokusatu ekya Skin Trade Mafias. Skin Trade Mafias mwe twakuleetedde obujulizi obukukunavu obwoleka era obwanika abakungu abanene nnyo mu ggwanga lyaffe lino mu gavumenti abenyigidde mu kutunda ebitundu by'abantu bye bajja mu malwaliro bye tuteebereza ti ebintu bino bijjibwa ku bantu nga bakyali balamu. Twagala okusolovinga ekittabantu ekiri mu ggwanga ng'ekyaliwo omwaka oguwedde Entebbe ng'abawala abato bakwatibwa ne babuzibwawo ne bawambibwa ne kirabika nti no waliwo ababawamba olw'okwagala ssente. Tuteebereza nti kino si kituufu, abantu bano baali bawambibwa olw'ebbeeyi y'ebitundu by'abantu erinnye mu ggwanga lino n'abamafiya okuyingira akatale k'okutunda ebitundu by'abantu nga beeyambisa amalwaliro ag'enjawulo abantu gye bajja obujjanjabi gye bagenda okuddukira okufuna obujjanjabi. Twakuleetera obujulizi obw'enkukunala obwalaga mu kitundu ekisooka sitoowa gye batereka ebintu bino nga bamaze okubifuna. Babijjawa era babijja kwani? Achampioninza omulimo guno yeto Joseph Tamale Mirundi. Tamale Mirundi tumwebaza nnyo okubanga nakino akikutteko tusobole okutaasa eggwanga lyaffe. Mu katambi akasooka era wawulira amalwaliro ag'enjawulo omuggyibwa ebintu bino. Era mu kitundu ekyo twabalaga obujulizi obukukunavu obw'enkukunala ku malwaliro ki omusinga okuva ebitundu by'abantu ebiguzibwa abantu. Mu kitundu kyekimu twawulira nga ababitunda beeteekateeka okugenda okusisinkana ddiiro mu Pakistan atwala ebintu bino. Ataakiraba genda ku mukutu guno ojja kisangako kwekiri. Mu kitundu ekyokubiri era ekiri ku mukutu guno ekyatuuka edda, twayongera okubalaga meeting eyalimu okusisinkana omunene omwali okubanga baderivalinga oba okutuusa ebitundu bino ebyali bimaze okupaakingibwa mu mafiriji maka gaabwe oba mu bitundu gye twajja obujulizi buno. Kaakati mu kitundu ekyo era ekyokubiri tukulaga ssente meka ze baasasulwa n'abaani abaazikima era baazikimawa. Ataalaba katambi kano gendayo ku mukutu gwa Facebook ku mukutu gwa Facebook kuliko link saako ku YouTube obeere ng'okettanira okalabe. Tuleese ki mu kitundu ekyokusatu? Tukuleetedde obujulizi era nga tuvudde ku nnyanjula tugenze ku kigendererwa. Twagala eggwanga litegeere nti abantu abasinga balina okwekengera. Bw'ogenda mu ddwaliro olina okuba n'omuntu akubeerako, otherwise omaliriza ng'ono gwe tukuleetedde olwaleero. Mu bujulizi bwe tukuŋŋaanyiriza olunaku olwaleero tukuleetedde omwana myaka 16 eyattibwa era nga tukiteebereza nti yattibwa olw'okutundibwako paati z'ebintu kubanga tewali bujulizi bwa nkukunala bulaga nti ekyamukwata mu mbeera yonna kyali kisobola okumutta. Naye ate era bwe yamala okufa yayabizibwamu wakati, yasalibwasalibwa okuva wansi mpaka mu mutwe. Gwe tukuleetedde olwaleero Kyalisiima Bonita eine Mbabazi, mwana myaka 16 yafa ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omunaana 2019 yafiira Mulago Main Referral Hospital. Yali ayogera ku ssaawa mwezi okumakya, ku ssaawa zigenda okuwera 3 nga mufu ng'era abazadde be bakubiddwa essimu. Ekyo kiyinza okuba ekya bulijjo nti omuntu asobola okufa mu katikitiki kamu, naye enfa gye yafaamu gye tukuleetedde n'obujulizi nti bwe yafa yatemwamu wakati n'ayanjuluzibwa ebintu bye eby'omunda organs ne ziggyibwamu ne ziguzibwa omusajja omu Pakistan. Kyalisiima ayina embabazi, ffe n'emboozi eno tugituukako tutya. Oluvannyuma lwa Tamale Mirundi okutambula ku media ez'enjawulo
ng'ayogera ku nsonga eno. Abantu baaseka ne boogera nga bamuyita omulalu omutamiivu. Kyamaze kugwa ku muzeeyi Kabayo Zaveriyo ow'e Lwankenzi, saabukaawunti y'e Kashenda mu Kabarole district. Kyamuguddeko omwana we eyabadde abuliddwa fees n'ajjako e Kampala myaka 16 ewa sisita we amuyiize ku fees oba amuyiize kyagira ng'akola olw'okuba alemereddwa bwe yattiddwa mu bukambwe. Yalumiriddwamu katono awo n'agenda mu ddwaliro. Bino byenkuleetedde. Kaakati abantu bano si ffe twabanoonyeza be baatutuukiridde ne batugamba Tamale abadde alina by'ayogerayogera naye tubadde tetubikakasa. Kimaze kutugwako. Baatuleetedde ebifaananyi eby'omulambo bwe gwasaliddwa. Baatuleetedde birth certificate eby'omwana bwe yazaalibwa. Kitaawe w'omwana waali mu lutambi luno ng'ayogera omwana we bwe yafudde. Tukulaze entaana ye weeri nawa weeri, so osobola okugenda n'ogiraba bw'obanga olowooza nti tuli mu kubalaata. Mu mbeera endala omusajja ono ali maziga akaaba olw'omwana we okuba nga yattiddwa oba yafudde mu ngeri gy'ogenda okuwulira, era ebitundu ebyo tugenda okuwa obukakafu nti byaguziddwa omusajja Omupakistani nga tannaba kuva mu ggwanga we twogeredde bino. Situmanyi lirwagenda kudda olw'okuba Tamale yamulwanyisa n'abulwa waanya otuzzi n'asalawo agende yeewummuzeemu mu ggwanga lya Kenya gy'ali kati. Kabayo Zaviriyo akaaba. Omwana we Kyalisiima Enembabazi Bonita yattiddwa mu mbeera ki? Tuba tuli awo nga tufuna akasimu ku miso mirundi 5 security. Kigambo tukyeyambisa ekyo okuva okusinziira gye tuba tujje information. Omusajja yatukubidde Justus, yatukubidde ku lwa muzeeyi musajja omunaku ayitibwa Kabayo Zaveriyo. Nga situnaba kufuna Zaveriyo twasoose kufuna Justus n'atunnyonnyola embeera n'atugamba bulijjo Tamale byayogera ndowooza bya kiralu kimaze kuntuukako. Essimu eno yakwatiddwa ng'era bulijjo bwe tukwata amasimu amalala aga abantu bano abadiiringa mu kudiri n'amalala amangi nnyo ge tugenda obbateerako mu episodes bwaffe obuddako bwonna tubyanike ate tunaakola ki anti tebagambwako. At least katuleete ensi emanye abantu banaalabuka ne babaawo kye bakolawo oba oyo yenna gwe kikwatako anaawulira n'abaako kyakolawo. Kaakati essimu eyatukubirwa eyo twagirikodinga. Sigenda kugijjamu kintu kyonna, kankuteereko essimu eno kutegeere mu ntandikwa y'ebintu bino. Essimu yatukubirwa omusajja ayitibwa Justus n'atubuulira ku mbeera, era bw'ati essimu bwe yali egamba. Tugenda gikwata mpola mpola mutegeere. Mu kitundu kyaffe kino ekisooka eky'okuttibwa kwa Kyalisiima Bonita twabitegeera tutya, byatutuukako bitya, era biggweerawa? Kankuteereko essimu eno. Hello? Hello. Yes, mukulu Jason. Hello. Jebaleko. Kaliso. Kaakati mbadde nsaba Kisi. nti oddemu onnyonnyole bulungi okuva ku ntandikwa. Kisi. Ebintu bino nga bwe biri kubanga omukulu. Kisi. Wedde ali mu jaamu naye kati ngezezaako mu connecting. Kisi. Ino omuntu gwe watuweereza mu bifaananyi nga yasaliddwa nga bamutumu olunyaafa ne bamusala. Kisi. Okuva wansi ekifaananyi kye tulaba omulambo gumusalemu mu makkati. Kisi. Kati sooka otubuulire kyabadde kitya? Kati ku Saturday evening. Olwokuna ekawungeezi. Sawa 12 awo ez'akawungeezi. Naye ndi mu kuvuga. Mukwano gwange nnyo omwana w'oyo nankubira essimu. Wali ovuga ovaawo ddawa? Nali nvuga ngenda Fort nga nva Kasese. Nankubira essimu n'aŋŋamba Sebondi
kati omwana wange ali mu ddwaliro bansabye bava kunkubira kati essimu baagala emitwalo okumuoperatinga. Mitwalo 9 okumuoperatinga. Kano ne bagamba yenda saaza tuzijjawa ku saa yange genda kuwera emu. Kati gwe operatinga yali alwadde ki? Ya bagamba nti ekyenda kyesibye. Ekyenda kyali kyesibye. Yesewo. Okay. Kuba bagamba mbu yali alumizibwa munda. Kati ne bamugamba bamugamba ono aka kino ekyenda kino ekibaita ensawo oba kiyita ensawo. Mbe kyekyafunako obuzibu. Kyesibye oba. Kati ne mugamba kanzige waka byogereko okutuuka waka saa zigeze ssaawa 4 ez'ekiro. Kati nengamba tusingane ku makya saawa nga emikitundu 2 ku saawa 2 nankubira esimu awo omwana afudde. Nkiki ati baganya mulongoosa naye bugenza okuca ku makya akoze ki? Ku makya saawa 2 baagana omulongoosa. Basabye emitwalo 9 nga temunaba kugifuna. Kakati gwe omuntu oli omugambye ova mu lugendo saawa 2 kisisinkane. Then kati bakubira saawa 2 ku makya. Genda maaso nti omwana afudde. Ne batugamba tusi omulambo tugujje tutya biki ebyo. Tuba tukyanoonya ssente tugamba bino tubagamba guteeke ku mmotoka bagwete tujja basasulira eno. Okay, kakati njagala onziriremuko wali. Gwe olwo bakubira oli Kabarole. Yesebo. Ati mu byokukubira nti oli Kabarole omwana ono yalwala yali luddawa. Yali Kabarole yali agenze wa muganda we. Kampala. Nga gye yalwalira. Kati muganda we naye yali avuddeyo n'amukwasa omulala nga buno nga bumanyi bino ebyaffe omanyi bano abaana abato. Bakwana emikwano nagamba mukwano gwe akole ki? Abeere n'oyo omwana avaayo nga naye alina omwana omulwadde mu ddwaliro. Oyo naye n'agenda kulwaza mwana we. Alabadde Kirembe mu ddwaliro, Kirembe eno Kaseese. Kati n'amuleka ye Kampala n'adde eno Kaseese okujjanjaba ki? Omwana we nkitegeera. Omwana we ategeeza 3. Kayina amuleke Kampala gwe yamulekere Kampala naye n'alwalirayo. Ono gwe baalekayo n'alwala. Kati mu kulwala bagenda okubirona essimu. Ono yali apulaninga okugenda Lwakutaano naye ku saawa 4 bagenda omukubira essimu nti ono omwana akoze ki afudde. Okay, kakati ani amutwala mu ddwaliro oli waliyo omukyala abadde Kampala. Yamutwala mu ddwaliro e Mulago. Wasooka kumutwala ku kiriniki. Ne mukuba x-ray. Bayaza roodi eyo. Kulwokuna. Okukyawo. Kiriniki ne mu referring wa e Mulago. Yasooka mu kiriniki bone bamuweereza e Mulago. Kiriniki eyina x-ray. Anti Kampala Mulago mungi tulina Mulago Kiruddu kina bamusindika Mulago wa. Bamusindika Mulago main referral. Okay. Yamusindikayo. Kubanga ebintu byonna ngenda bikuweereza enkya ku makya byonna oluwa zonna biki byonna. Kati ne bamusindika Mulago. Mulago ne basaba mitwalo 9 ne bagana omukolako. Okutya ku makya omwana afudde. Mwe muli Kabarole babakubira. Yesewo. Nti omwana afudde. Kakati ogunza okusinziira ku bifaananyi bye watusindikidde. Yesewo. Omuntu ono muyuzeemu wakati. Yesewo. Baatungirira mutungirire. Anti kye mbadde ngenda okuggyako. Kati bwe baleeta omulambo ogutuuse eno. Gwatuka eno kiro. Kati ekiro ekyo nze ina esimu nali nze nvuddeyo. Omukwano gwange n'angamba omwana wange bamushatula tindi kumanya n'enki. Bamuhyamu ebintu by'omunda byonna bamushatula okumugamute paka hansi namugamba nze katujja ku makya tukole ki? Tujja kutuuka omwana baganya omulongoosa tubanga bamwatiza okuva eno ku mutwe paka wansi. Okay, kati baagana omulongoosa nti munaliita ssente.
mwasanga omulambo omugwa omulongoose ate bagulongoosezza bagutungi nga mutungirire okusinziira bagutunze n'ogutunga ate nga baganye omulongoosa nga mulamu mwana kubanga ku makya yakuba n'essimu ng'ayogera kusaawa omu ayogera ne taata we ku makya nga mulamu luli bwe bamala omutwala mu ddwaliro mwasembayo muwuliza ku makya ssaawa ng'emu nayogera ne taata we kati ate gwe ngambye bakubira essimu ku ssaawa 2 ku 2 ati ate omwana afudde ate abadde ayogera okay kakati bwe ndaba ebifaananyi luno olukindo oluntu lwe baasala lufa bwansi okuva ekifaananyi we kitandikira paka mu mutwe nga bw'okiraba lwakuba sisobola kulaba ngeri ki olulayini luno gye lwakwatamu ate mu mutwe kati mwabamulabako olulayini luva lutya mu makati g'ekifuba okuva ku lubuto ate ne lukwata mu mutwe lwayita olujja ne lukwata no mu nsingo ne luyita saidi y'ekutu paka mu mutwe nga bw'ogulaba kubanga nakubire mu fashion zonna nga nebisindika nga njagala obirabe byonna kubanga ina sintu bingi ate nange kibadde kinneewunyisa gwe okusinziira ku kunnyonnyolako omuntu yali alwadde lubuto tebamusala batya omutwe nga bw'obiraba bwotyo naffe kitwewuunyisa ate nga baganya omulongoosa ne bagamba nga tewali mitwalo 9 tebamukola ki nga tebamukwatako okay kaakati mbadde nsaba nti olunaku olw'enkya taaga okulaba ku mpapula mu ddwaliro yagenda sayidi ki sayidi ki gundi ngaerabo muyinawo empapula zonna ezamulago tuzirina eza kiriniki gye yasookera tuzirina kubanga evidence eriwo okay kati mbadde nsaba abo kiba kisoboka simanyi muzeeyi ali mu mbeera ki muzeeyi ye taata w'omwana ono ali mu mbeera ojja kwogera naye enkya okay kubanga njogeddeko naye ne mugamba tugenda kwogera naye mwogere naye awubulire ebigambo byayogera ye nga nanyini mwana kubanga omwana abadde myaka 17 mwana muwala gwe nalabye mwana muwala myaka 17 abadde akyasoma oba abadde bibadde byakana yali school fees yabulamu guno mwaka abadde tasomye yali asomye ng'akomye mu kibiina ki abadde mu P6 17 ngali mu P6 okay nga kibi naye kale katusabe kutwogereko ne muzeeyi enkya waali ku ssaawa 3 ssaawa 3 tugenda kwongera okubakubira kubanga nze ngenda okukubira okay kale nja kubeerako kwongera okubakubira mbadde nsaba ompe ku kifaananyi kya muzeeyi bw'anaabakkiriza bw'agaana okugira ekifaananyi tokaka tasobola gaana okay ne onkubire bw'abanga wenyini woogenda waali we baaziika omwana ompeerezeko n'ekifaananyi ky'eddaalo entaanayi ekyo gyagenda yawo misana kubanga bwe bagenda okujja eno ku makya bwe bagenda okujja newange ku makya bwemumala okwogera naye then nze ngendeyo tugende mu kyalo nabo kubanga naye ebintu bya famire tugenda kuwa malaalo kifaananyi nga tebakkirizaganyizza ekituufu kubanga njagala boogere ne taata waabwe taata w'omuto muganda wa muzeeyi njagala abeerewo kwogera naye akuba wangambye ayogera lunyakitala bakengakengamu oluganda mpola okay tujja kwogera byonna tekirina buzibu kuba tulina abasobola okwogera naye mu lulimi olwo kati badde njagala muzeeyi sebo mubulira nakiri kyowadde ogamba muyitiddemu embwa musajja ono yali abeera kawempe nga kuyita mutamiivu sebo mwebuka kyamaze kutuukako n'ogamba tambale si mutamiivu kubulira amazima omanyi yageranga ku kimeeza ekya rediyo Simba rediyo 1 edda mu 98 ne banamboze Kabakaliba Mukasa ne Ibrahim Semujunganda kati nga nenge gyayogeramu naawe ogiraba mmanyi njagala kubeera siisiya ngaze
mugambo oyo mutamivu nawe atwala eri yayogera mutamivu. Aha. Naye juzi waza okubulira amazima nzira wabera ne ku TV simala bisajja byange ndi mpuliriza kubanga omanyi ali controversial era yogera kiri kati nga sikale kimukkiririzaamu naye kakiripu kano yogera ku bintu ebyo atamulaba kakiripu wakajja wasewo kakiripu nakajja ku Facebook. Okay. Kati ngera okuwulira ebintu byayogera nga birimu konga amagezigezi wasajja yange wagenda ku mukutu ki ogwa Facebook? Oba kaali ku waliwo oguliko oguli official kaali ku muntu mulala oba muwonge bamutejja bi muwonge oba yali ani naye nga akasharinze kakadawulodinge nekadawulodinga nekawulikiza emirundi 5 nenterako nebabukano bembeera nabo nebakawulira nebagamba oyo mutamivu nawe muvueko bisibiti nembagamba akantu kano birimu esa aganda ino obutambi bulala busatu bwagenda okuleeta omuntu abanga yalikodinga obuntu buno n'abantu alumiriza nga moderator yali amulumiriza owayiriza abantu nagamba siwayiriza nina obulala busatu era nkyakalina nenyamba kakatereke nakalikodi nakajjayo lwa kusatu lwakuna ekintu kati kumaca ku lwokutaano nekihapeninga nengamba olwo bamaze okubuulira nti waliwo afudde naye bamulese talina yadde ekintu munda nenziramu nekapuleyinga nengamba no omulambo guno kati gukuba enkya ebifaananyi nkitegeera namazeewo kati njagala kuleeta evidence ku kintu kyempuliddeko okukonfaminga nti byabadde ayogera si bya butamiivu bibadde bya nsonga gibadde ensonga butamiivu tabagambwa amazima nengamba ebintu bino kakati webale kututuukirira era tukusaba nti nga bw'otegedde nti kekikuguddeko okira okwetegereza ensonga zonna eziyitira mutamala emirundi olabe zibaamu ensa kankubadde abamu tebazitegeererawo naye oluvannyuma bamala ne bakola ki nabitegeera luvannyuma katusooke tulabe tuleme kuyingirira nnyo omuzeeyi mu nnaku gy'alimu eyo omwana we tuguse naffe tulabe nja kuba nkubuulira ekitali ku ssimu saawa eno ekya saawa eno kyekyo kibadde bwe kityo ku ssimu kuba nkubuulira ekiddako nga tuvudde ku ssimu eno bweti ngeri gye tuyambamu n'okutegeera ani yabitwala ebyo byebyajjamu omuntu abakubira atya ku saawa emu ate ku saawa ne bagamba nti afudde ate omuntu abeera atya nga musale yenna enkinde ezituuka mu mutwe nga yali alumwa lubuto ate ne bamala ne babagamba nti babasabye ssente emitwalo 9 temunnagisasula tetujja kukwatako tetujja mulongoosa ate ne bukeera enkya nga bamusaze wali musasudde ssente ndowooza baaligambe tuwale tutaasa bulamu naye kale tunaawuliziganya enkya deko ne muzeeyi n'ebintu ebyo nange osobodde okubituwa webale nnyo so bw'atyo Justus bwe yatukubira essimu teyali waka naye twaseetinga olunaku oluddako okusobola okubeera nga ebigambo tubijja mu taata w'omwana yennyini kuba saayagalawo bulimba bwonna kulabika nga buteekebwawo saayagalawo kazannyirikirizi kubanga oli alimba mu nsonga zino kuba oluvannyuma lw'ekyo twalina okunoonya obujulizi bwe twakuŋŋaanyiza okukakasa nti ebitundu by'omwana oyo byali biguziddwa omusajja ono Omupakistaani era bye bimu ku byagenda nabyo. Emboozi ya Justus olunaku olw'enkya egenda kugobererwa emboozi eya muzeeyi Zaviriyo Kabayo taata w'omwana ono omwana eyafa ayitibwa Charles Maine Mbabazi Bonita n'afa nga talinaamu
kintu kyonna kya mulimu mu lubuto. Ebifaananyi ebyo byenkuteerako bye bifaananyi ebyakubwa omulambo gwabikkulwa ne bagukuba nga gwonna gujjudde enkindo era nga gutungiddwa mu ngeri etaali nambulukufu. Mu bimu bye tugenda okulaba enkya ngenda kubbirako mulimu empapula ezaatwala omwana mu ddwaliro, yali abeerawa, ebifaananyi by'abantu abo. Ku luno ngenda kulekamu n'ennamba ya muzeeyi taata w'omwana ono, ngenda kulekeramu n'ennamba ezo zonna omuntu z'oyinza okukakasizaako. Gwe oba oyagala zikubeko kasita otandika n'okusaasira, muzeeyi musaasireko. Abantu bayinza okukubako nga bangi naye era muyinza okukubako nga muli bangi, muzeeyi ng'abuuza onaani kuba ali mu kutya, naye kasita omusaasirako n'omugamba tukusaasiddeko olw'okufiirwa omwana wo, awajja kuba akubuulira ebisingawo n'ebyataŋŋamba ayinza obikubuulira. Nze omuzimu gwange gubadde gwakubikuteerawo. Enkya mu katambi kano postmortem report ey'emulago yagamba ki? Njirina mu katambi ako. Yavaawa x-ray yali egamba etya? Njirina mu katambi ako. Muzeeyi agamba ki ku mwana we? Yeera lwaki tugamba nti Omupakisitaani yatwala ebintu bino? Tukuteereddemu obujulizi. Atukwatagane enkya mu katambi ak'okubiri ak'okufa kwa mwana muwala wa myaka 16 kyali Siima Ayina Embabazi Bonita. Nja kuba nkuddira olunaku olw'enkya ng'akatambi ako nkaleese. Tova ku Mukutu Tambala Emirundi official ku YouTube, Joseph Tambala Emirundi ku Facebook, kwe tuteeka byonna omuli programs ez'enjawulo byazaayogerako obutambi obwo bwonna obw'okunoonyereza investigative journalism saako n'ensonga endala. Tovaawo, I'm out now. Catch you some other time.